Lwaleero olulimi lwo mw'ozaalibwa ssebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olwaleero olulimi lwo mw'ozaalibwa ssebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olulimi n'olwonoona nga luli bwe wayogera ne nkubuuza obadde okola olaga wakati noga ngenda lya kwegamba ekigambo kyo mu Luganda tekiriiyo. Naye tewali ayinza kukiwulira n'akusekerera. If you make a mistake in your mother tongue, nobody can laugh at you. Naye ate singa gwe kennyini oyimirira mu bantu bano But if you stand in public and say, n'obagamba I'm going eating food, ndowooza obalaba bonna basese. Naye omanye obutumbaavu obutuula mu mutwe gw'omuntu okusekerera omuntu nga akyamiza olulimi olutali lulwe, naye nga bw'akyamya olulwe tewali akirinako buzibu. Obwongo bw'omuddugavu baabusomesa nti okwogera olulimi olutali lulwo kye kiraga amagezi go. Singa oyogera olwaleero olulimi lwo mw'ozaalibwa ssebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olulimi n'olwonoona nga luli bwe wayogera ne nkubuuza obadde okola olaga wakati noga ngenda lya kwegamba ekigambo kyo mu Luganda tekiriiyo. Naye tewali ayinza kukiwulira n'akusekerera. If you make a mistake in your mother tongue, nobody can laugh at you. Naye ate singa gwe kennyini oyimirira mu bantu bano But if you stand in public and say, n'obagamba I'm going eating food, ndowooza obalaba bonna basese. Naye omanye obutumbaavu obutuula mu mutwe gw'omuntu okusekerera omuntu nga akyamiza olulimi olutali lulwe, naye nga bw'akyamya olulwe tewali akirinako buzibu. Obwongo bw'omuddugavu baabusomesa nti okwogera olulimi olutali lulwo kye kiraga amagezi go. Naye ate kye kiraga obusiru. Oli Katonda yanukuza omuliro, oli Katonda sanusa ensozi, oli Katonda kyusa ebiwonvu. Oli Katonda talemwa mbeera, oli Katonda addamu essaala, oli Katonda bulira abantu bo. Oli Katonda omwesigwa, oli Katonda ow'ekisa, oli Katonda ow'amaanyi. Oli Katonda twagala, oli Katonda tusasira, oli Katonda tulwanira. Yegwe Katonda wange gwensinza, Katonda eyanzigya wali eri, Katonda yasamya amalalo n'onunula abantu bo taata, Katonda amenyamenya ebisiba, oli Katonda yaba akola amakomera yegwe, azukiza abafu yegwe, atembaza abalema yegwe, teri mulala, teri mulala. Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Osiibye otya olunaku lw'olwaleero? Njagala kubuuzaako gy'owangaalira eyo, njagala kukubuuzaako osiibye otya? Bitambudde bitya? Obulamu obusanze otya? Tunyumyemu. Nange ndi bulungi. Tukwasaganya mpola mpola, emirimu nga bwegirina okutambula ng'ekisa Mukama bw'akituwadde okukola. Amaaso gange galimu otulo olw'obukoowu bw'emirimu gye tuyitamu olunaku, okunoonya muwogo, okunoonya amata g'abaana, okunoonya school fees, ate era n'okulabirira abo Mukama batukwasiza mu mikono gyaffe. Nga ggwe bw'okera ku makya, nga bw'olaba enkoko n'ekera ku makya n'egenda entandika okutakula n'erya n'eriisa abagirinaanye, bwe bulamu ye necca y'obulamu bwe tutambulira. Na nyongera okusabira gwali eyo nga
tonnaba oba tolina kiri mu ngalo zo ky'osobola kukola n'obaako ky'oyingiza mu nsawo olw'embeera ezitali zimu na zimu. Eri oli ng'alina amaanyi naye ng'obusobozi talina. Naye wabeerayo ate alina obusobozi naye nga talina maanyi. Ng'alina obusobozi naye nga talina maanyi gasobola kukola. Buli omu alina ensonga ze. Wabeerayo ate oliye ng'ate munafu. Wabeerayo ate oliye nga ye alinda bamuleetere ku ssuwaani. Wabeerayo ate oliye ng'asiiba mu kkanisa yawe alindirira Mukama. Alina amaanyi agasobola ogenda okutema ekikata naye ate nga ali awo. Anyway, nvuddeyo. Buli omu alina wasisinkana obulamu bwe. Nze Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda. Buli Lwamukaaga ne Sunday twabasuubiza okubeera ne program eyitibwa Omulabe w'Omusalaba. Omulabe w'Omusalaba tutunulira ebintu ebitambula maaso mu kanisa ya Kristo. Mutume wa Kristo mu Bafilipi eyo 3:16-17-18 yannyonnyola kye bayita omulabe w'omusalaba. Tetugenda kugendayo nnyo naye nga njagadde tukkirize Katonda atukola obulungi ate era mu programu eyo tugenda okuba nga tukola olunaku olwaleero butereevu. Ndi mu studios za Just Gospel Media Uganda. Bingi ebigenda maaso biyuka Kristo, bingi ebigenda maaso biyitirivu nnyo tetusobola. Naye batwadde dakiika 3 gokka okulabika nti nno tumaliriza. Sister waffe Nakalyowa omusumba yatuguliddewo n'oluyimba olugamba nti oli Katonda. Waliwo video gye playings awo. Omusajja ono yeeyita musumba. Pastor Ssenyonjo bwe yeeyita simuyita musumba kubanga ekyobusumba yakyegaana. Tugenda ku mupiya wandikibwawo mpolampola. Ekyobusumba yakyegaana naga siri musumba. No, yagamba ewuwe tewabeerawo ndiga. Kanterezeemu. Yagamba nti ewuwe tewabeerawo ndiga kubanga endiga zibeera nsiru. Ewuwe wabeerawo bantu. Ewuwe wabeerawo bantu. Era awalanira ddala Bayibuli. Number 1, awalanira ddala enkola eziyitibwa ez'ekizungu kirete bwe ntyo. Nazuula ekintu kimu wano wansi w'enjuba kwe tuli nti omuntu yenna bw'azuula kyayagala okwatiikirirako wano we tuli wano wansi w'enjuba wano alina kukwata Bayibuli n'agirinyirira n'agivuma ate n'akozesa concept ya Bayibuli okufuna ekyo kyayagala. Yes, omuntu nange wano wendi wano buyinza okukya ku makya nentabuka ninga njagala nekyenjagala ofuna naye kankifune mu bwangu. Nsobola okukozesa Bayibuli nenjefuulira oba oliawo naye nenkozesa concept yaayo okutuukiriza ekyo kyenjagala oba okufuna ekyenjagala. Surprisingly era eri abantu abasobola okumpuliriza ne bangoberera bwe tuwe twakula. Ne bwe nvayo ku makya nenjogera byenjogedde eri abagenda ovayo bagambe ye wama oli mutuufu nnyo bulijjo wabula kati amazima ogategedde. Kituufu tulina okuwabeera nga tulina abakazi 3, 5, 4 nga baseeka gyali gye baliira basobola okujja mabega wange. So okumira mu Bayibuli ningamba Katonda wuno awagira obusamize. Mulengera amayembe gaagano nenzimbira ku ekyo era ngenda funayo abantu era abalina entegeera efaanaganako bwetyo abagenda okunkubira mu ngalo bagambe wamma tuzudde amayembe mu Bayibuli. Sajja bulijjo batulimba okategedde kengizaako okugamba kakati y'omu Ssenyonjo ono naye yafuna abantu abalina entegeera ng'eye abagwa mu kutegeera okukwe. Tekikwewuunyisa nti eruuyi eri waliyo abalina Katonda nga muntu juzi Katonda bwe yafa
ne bateekawo omusigire Katonda omulala omusigire, ne bateekawo omusika wa Katonda. Kakati oli yagenda kati ne bafunawo omulala era bavuunamira ne bagamba ati gwe Katonda, naye oli yagenda, oli yafa. So olwo Katonda yafa, then ne bafunawo Katonda omulala ne bamuteekawo awo ne bamusikisa. Kati era naye balina abantu era abagwa mu ntegeera efaanaganako bwetyo. Tulina wano abantu be baguza omuceeri ne bagamba nti guno omuceeri gwa mukisa, ne babaguza apple, ne babaguza ne watermelon, ne babaguza n'amazzi mu bidomola, ne batwala ewaka ne basimansira mu muceere. Abalala bafumbazi woteeri, abalala bakola biki, era abantu abo bagwa mu kapasite ya kutegeera okwo. Kakati abo ate bagenda kulengera bali abeeri abalina Katonda omuntu, babalabe nga bbaata abaabula. So ate ne bali eri abeeri bagenda kulengera abeeno nga babaabula. So Katonda yatonda omuntu ng'alina okusalawo mu kutegeera, naye ate Katonda n'amuteerawo obulamu n'omukisa okufa oba n'ekikolimo kiri gy'ali. Okategedde kegamba kyangu nnyo okusanga omuntu ng'atadde wali ekibumbe ky'embwa oba ekibumbe ky'empologoma, n'agamba nti eno y'empologoma ow'omu kika kya Yuda ye Yesu, Emperor Haile Selassie. Kakati awo y'ono ye Mezaya, abantu ne bakkiririza mu ekyo, obasanga yeegamba nze ama Rastafarian Selassie. Kakati butyo bwe tuli. Now vidiyo eyo evuddeko ngenda kuddamu ngikuddize, tutandikira awo mpola mpola. 2 3 mpase ennyonjo oyo tuddemu tukawulirize kakilipu kano tutandike. Amen. Singa oyogera olwaleero olulimi lwo mwozaalibwa, sebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olulimi n'olwonoona nga luli bwe wayogera nenkubuuza obadde okola olaga wakati noga ngenda lya kwegamba ekigambo kyo mu Luganda tekiriiyo. Naye tewali ayinza kukiwulira n'akusekerera. Singa ogamba omuntu, naye ate singa gwe kennyini oyimirira mu bantu bano n'obagamba alina abantu bakwata obujega, mukiyite bujega, alina abantu bakwatira awo obwongo n'abateeka mu kapasite y'okutegeera kwe. Ekisooka kinyalira okunnyonnyolako wali mabega, akozesa concept ya Bayibuli. Number 1, akozesa title y'omusumba, oba Ssenyonjo ndaba, oba onasobola okundaba, oba n'abagoberezi bo sikutya. Sina kyenkutyamu wadde n'akamu n'akatono. Kati akozesa concept ya Bayibuli n'akozesa title ya pastor. Pastor teri musumba ng'alunda nte. Tukaddemu, teri musumba alunda nte. Omulunzi w'ente tebamuyita pastor. Si mulunzi wa mbuzi. A pastor, pastoralism, a pastoralist. Teri musumba asumba ndiga nte. Sorry, teri musumba asumba mbuzi, mbwa, nkoko. A pastor omusumba is a shepherd. Shepherd. Title pastor. Omulimu shepherd. He is a shepherd. Title is a dad. Omulimu is a father. Father buvunanyizibwa bwokola. Daddy title. My father. Father bujjiramu obuvunanyizibwa bwokola mu baana b'ozadde, buba buvunanyizibwa. Tuli ffenna. Kakati obusumba, being a pastor, it is a title. Title of an administration. Mu by'omwoyo ddala eno mu kkanisa, a pastor, an apostle,
evangelist, prophet. Akati bwe bakwita a pastor, that is a title of an administration. Kategedde. A prophet, being a prophet, it is a title. What do? You prophesy. Prophesying, it's the capacity of administration. Jolina joli mukolera mu buvunanyizibwa. Prophesying. I prophesy. Now a pastor, it's just a title. Naito yimira bwimizo nogamba nze pastor. Knowledge pastor akola ki? Alunda ndiga. Teri pastor alunda mbuzi. Kubanga obuvunanyizibwa bwe, it is to shepherd. Aitibwa is a shepherd. Mukama waffe Yesu Kristo kyabaga nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Tagamba nti am a good pastor. Tagamba nti am a good pastor. No. Agamba am a good shepherd. Shepherd akola atya? Awaayo obulamu bwe olw'endiga. Am a good shepherd. Kati teri musumba alunda mbizi. Kati ono bw'avaayo n'avuma abantu, ye muli akikozesa endiga okuvuma endiga, alooza avuma. Kumbe yensi eyo mu mwoyo eyina attributes zetunulira ku ndiga n'ezisindi, attributes ezo n'ezikomparinga n'ensi eyo mwoyo kyeyagala, Katonda kyeyagala. Nekyalifaalinga tu, then alifaalinga abo bamugoberera, abakkiriza Kristo n'abalifaalinga kubeera endiga, si kivumo. It's a sign, it's a significant sign in the spirit, mu by'omwo mwoyo. That's why n'abasamize nabo bakozesa nnyo endiga eyo nti babikopa eri. Kategerekeka. Kati ono ye bwe yeeyita pastor, nze pastor Ssenyonjo, naye ate sisumba ndiga, kitegeeza olina ekikyamu kyokola tokimanyi. Kakati ate ye tasobola kugenda kukola bali bajumba byebakola awo mu kidandali kyekyo kyalimu, tasobola bikola. Tasobola. Era tasobola bakkiriza kujja kubikolera waawo. Bayinza okujja ne bayimirira ne bakyala ne babeerawo ne bakola effujjo lyabwe ne bama ne bagenda. Naye nti ayambala ebigundi ebikooya, ayanteeka agantu ku mutwe, abakumira ebyoya by'enswa, babookerawo omuliro, bakole biki, bayite balubaale, oyo tasobola bikola. Kubanga abamanyi nti concept eyo gyagenda okuyingiriramu nfu. Ndi eri bali eri tebalina pastor, they don't have a shepherd. They are not shepherds. Kati alina kukozesa concept ya Bayibuli asigale eno, awulikike ng'alinga ng'avuma Bayibuli agitereeze. No baito bagamba va mu busibe, ani ono Pastor Ssenyonjo, kale tuyingire munda. Ono Pastor Ssenyonjo. Pastor Ssenyonjo, abalokole baagala nnyo ba pastor, Pastor Ssenyonjo. Kabayingira, kati ayingira muri mizimu n'egimuwambira eyo. Naye on a debate, on a flat table, toyina buyinza kukyejjira mu Ssenyonjo. Tokisoboka. You cannot. Osigala weekuba wekka. Now, kakati munasonyiwa mpitiddewo kaawo katuddeyo ku vidiyo eno. Munasonyiwa tutandike. Singa oyogera olwaleero olulimi lwo mwozaalibwa, ssebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olulimi n'olwonona nga luli bwe wayogera ne nkubuuza obadde okola olaga wakati noga ngenda lya kwegamba ekigambo kyo mu Luganda tekiriiyo. Naye tewali ayinza kukiwulira n'akusekerera. Ayogedde ki? Mistake in your mother tongue, nobody can laugh at you. Naye ate singa gwe kenyini oyimirira mu kunyura kikino. Ndi singa njogera njete buterevu. Singa ndi musajja Muganda nenjogera ekigambo nti ogenda kola kino ngamba nti ngenda lya. Kyagezako kunyonyola nti temusobola kuseka, temusobola kwebuuza. Ngenda lya. Tekibeewuunyisa nnyo. Tekibeewuunyisa nnyo. Ngenda lya. Tekibeewuunyisa nnyo. Kyagezaako kunnyonnyola
nagezaako nakugamba ekindigambo ekirala kikino. But if you stand in public and say, nobagamba I'm going eating food, ndowooza obalaba bonna basese, naye omanyi obutumbaavu obutuula mu mutwe gw'omuntu okusekerera omuntu nga akyamiza olulimi olutali lulwe, naye nga bw'akyamya olulwe tewali akirinako buzibu. Obwongo bw'omuddugavu omusajja ono abagatta waya psychological, abagatta nawulikika ng'omugezi ennyo, nawulikika ng'avumbudde ekintu ekiri awo ekyamaanyi ennyo. Ne bagamba omusajja alina amagezi. Kiyagezaako okugamba nti gwe bw'ovaayo n'oyogera Oluganda n'obakubuuza wangenda kola kingenda liya, tetugenda kuseka. Naye singa nvaayo ne ngamba I'm going eating food, I'm going eating food, bajja kusekerera. Kakati ayinamu olulimi oluvuma, olutyobola, olujeregerera olwo, nayogerawo agagambo gaawo then amana ga nti olubeera mutumbaavu, nti bali abazungu amawanga gaabwe gaatwonoona, nti agezaako okulaga nti tuli mu busibe bw'abali, nti oyogera otya oluzungu olumenyese ate ne tukusekerera, kitegeeza nti tukusekeredde, byogedde tobitegedde, so tugenda kusekerera. Kitegeeza oswadde, naye bw'oyogera olulwo olumenyefu tetugenda kusekerera, naye bw'oyogera olwabali olumenyefu tugenda kukusekerera. Kakati watandikira awo n'agamba natandika okwogera, uliriza. okwogera olulimi olutali lulwo bwe batomutegedde psychological oyinza okulowooza mugezi nnyo. Nakulaganaga nti obwongo bw'omuddugavu babulaga nti bw'oyogera olulimi olutali lulwo oba bw'oyogera olulimi olutali lulwo oba luzungu, kitegeeza nti oli mugezi nnyo, ng'asinziirira wa nti bw'oyogera olulimi olutali lulwo n'olwogera mu bukyamu bwalwo, n'olwekyo bagenda kusekerera, n'olwekyo toli mugunjufu. Naye bw'olwogera mu butuufu bwalwo then kitegeeza nti oli mugunjufu. Naye ate bo bwe balwogera tebajja basekerera. Now simple logic is this, ngenda genda byawandiikibwa. Now nina mikwano gyange, wuliriza, nina mikwano gyange ba Russia, mikwano gyange ba Russians bali babiri family, n'omulala is a Ukrainian mu Ukraine. Naye bano Abarussia bakasitoma baffe, waliwo ebigambo bye banjigiriza mu lulimi lw'ewaabwe. Owulira ekigambo kino ekisooka, spasiba baba bategeeza thank you, spasiba, thank you. Kati wajja nangamba spasiba Nicholas, muddamu podorausta. Kati balina ebigambo bye banjigiriza mu lulimi lwabwe Russia. Mikwano gyange nange naye mbajigiriza ebigambo byaffe mu lulimi lwaffe, ne tukola omukwano ogwo. Mpulirayo ebimu ne mbiwuliramu ebitonotono, constructing a sentence nembakayo ku 10 nembakayo 1% or sometimes 1%, emboozi ya bulijjo. Naye bwe baali bansomesa ebintu ebyo ebimu ebya bulijjo, how are you, where are you going, how was your night, this is water, vada, this is pichenka, bikiwe bityo. Buli we nabyogeranga nze, buli we nabyogeranga nga baseka tukaddemu ffenna, buli we nayogeranga pozausta, kati nze nakyogeranga mu bulala podausta, nenga kiri pazausta.
kakati nze buli nabyogeranga simple logic buli nabyogeranga nga baseka why njogedde broken njogedde olulimi olutali lwange bansekerera nga bw'oyogera oluzungu ne bakusekerera I'm going eat water kakati oli naakusekerera takusekerera kubanga kyoyogedde tokitegedde kyoyogera okitegeera this is simple logic kyoyogera okitegeera constructively mu lulimi olugudde so kiba kikola amakulu malala oli akifumitirizamu n'agamba nti amazzi tebagalya baganywa bunywi I'm going eat food me akiddusa mu mutwe gwe nalabanga emmere egenda okulya gwe togenda kulya mmere the cow driving me ngenda kuvuga nte the cow driving me home Masaka kati akivuunula muli nalabanga ente yegenda okuvuga ekutwala Masaka kati kiba tekikola sense that's why aseka it becomes funny it becomes part of a joke that's why abeera aseka very simple logic naye ate singa okyogera mu lulimi Oluganda olwo lwe bategeera ngenda gikama kyangu okutegeera ngenda lya ekyo very easy omuntu ategeera nti agenda kulya naye bw'ogamba nti emmere egenda kundya baga ayogera bikyono kati bw'okyogera mu luzungu food eat me kati baseka because it sounds funny nolwekyo bagenda kuseka kati kyekimu ne bali Abarussia bwe njogera olulimi lwabwe oluli broken baseka why kubanga bwe bampulira nga njogera nina ekigambo kyenjogera kyentegeeza kirala ne kibikaminga funny then ne baseka kyekimu n'oluzungu kakati that's very easy si luzungu lwokka kakati yese ennyonjo agamba banne nti muve mu busibe ye ate obusibe bwalimu nkokoto ttaani mutwalo mulamba yakkatira ku mutwe ne bonna baatwala beetaga Katonda kubayamba buyambi banga sisobola kubeera nga nina ndi mwana ndi mutabani wa Ssennyonjo mu nsaasiro okwogera kino nenyimira neŋŋamba I'm proud of my father nga yalina okutegeera okufaanaganako bwe kuti kwateeka mu bantu really now for example owulira ng'oswala wabanga ayina abaana bagenda ku ssomero weewunya ayina n'amuvuunula ayogera luzungu now mujjukira mwenna mbuto gye mwabeeranga abaana abato abaakulanga baayogeranga ekigambo kino wamanga kyengenda okwogera mwenna mukijja kitegeera ennyama finga ewaka twebuuzanga ndi lwaki abaana abato bwe boogera ennyama abakulu baseka kumba abakulu baaseeguwala dda kati nga olwo ebifuuka ogenda kulya ki akana kagamba ngenda kulya ennyama nga kakyogera bulala ngenda kulya ennyama nga baseka nga twebuuza basekera ki kati kumala kukula kuno kwonooneka endowooza zaffe ne zoonooneka nga ekigambo kino wamma kitegeeza kino kati nga wona olaba mwana omuto nayogera nti ngenda kulya nnyama naye nga tasobola kukyatula nga wokyatula then noseka lwaki oseka kubanga ekigambo ennyama kikyusizza n'akyogera mu ngeri endala ekimakinga funny that's why nti Omuganda tasobola kwogera Luganda mu Baganda banne ne bamusekerera n'ayogera Oluganda olufu ne bamusekerera tekisoboka naye ate Omulugwala singa ayogera Oluganda mu Baganda bagenda musekerera kyekimu n'Omuganda okwogera Olulugwala mu Balugwala bagenda kumusekerera kubanga bwe lwayogera Olulugwala olwo lusoundinga broken ne lutegeeza ekintu ekirala ne kibikaminga funny ne baseka
kyekimu Ssenyonjo kyali mu kwogera naye it's not all about nti bantu butategeera. No, gwe kennyini Ssenyonjo njja kwogera kino nti gwe kennyini omutwe gwo tegusobola kutuula wansi ku synchronizinga kintu kino kukitebolinga ne kukiflatinga gamba wamma gwe kennyini weetaaga debate tutule wansi. Bintu bino bitono nnyo kati yo yagezaako okubuzaabuza abantu simple logic. Nze Omuganda bwe njogera Oluzungu olumenyese n'oseka. Lwaki oseka? Ndi kubanga otegedde nti kyenjogedde kitegeezezza makulu malala, ensonga lwaki ogenda kuseka. Kyekimu n'Olulasha, kyekimu n'Oluchina, si Luzungu lwokka, kyekimu n'Oluchina. Yogera ennimi endala zonna z'oyagala. Mikono gyange bano Abalasha bwe banjigiriza ebigambo ebipya mu Russian constructing a sentence bamaliriza baseka. Lwaki baseka? Kubanga ebigambo byenjogera bitegeeza kirala. Nina ekigambo kye nayogera ne baseka nnyo ne mbagamba musekera ki? Ne bagamba ekigambo ekyo tokyogeranga ng'Omulasha waali oba mu Ukraine oba omuntu yenna agwa mu mawanga gaffe eyo. Ndi lwaki? Ndi kiwemula. Nenkwata ku ttama ne ngamba ne munsaasire. Naye singa nkyogera mu butereevu bwakyo kiba kiramu. Kati ate nabo we mbagamba boogera ebyaffe mu Luganda ne babikyamya nseka. Why? Kubanga bisoundinga funny, simple logic. Naye tekitegeeza nti Omuganda bw'ayogera Oluzungu ne museka nti muli basiru, nti temutegeera, nti mwakwatibwa bwongo, nti gwe bw'oyogera Oluzungu lwatuwamba ne tukwamirawo. Nedda, it's not like that. Ssenyonjo naawe bw'ogenda e China ne batandika okuyigiriza Oluchina era bw'onayogera ebigambo by'Oluchina ebisooka 2, 3, 4 bagenda kusekerera mu kusooka. Era bw'onookuba embugo bajja kusekerera. Why? Kubanga okyamizza ebigambo ne bivaamu faani ne bifuuka bya kuseka busesi. Okategedde nabo bwe banayogera Oluganda nawe bajja kusekerera, ojja basekerera. Very very simple. Tekyetaaga kutuuza service number. Genda osamire bino biveemu ebintu ebikozesa logic obwongo. Genda osamire, genda mu omusaayi gw'endiga ne bagundi bali abasamize bajumba mubayita awo mukube ekibiitu muyite balubaale, then tujja kutegeera nti oli musamize wa ddala. Ne bino by'olimu bino olina n'abavunuzi eri etayita okozesa ya pasita shepherd aba yalina kuba basumba. Olina ekitutu oli walokera ku makya kwogere bwe kutuula wansi kunoonya bwongo obwo. Kati ogenda kwogera ki leero? Otandika ogenda obavuma ngenda bavuma obujega kubanga Abazungu bakola bati. Tebikola, tebina ebiyinza kukutwala wadde naaka ojjatuka ekiseera biggweeyo nga tokyalina wodda nga bikuweddeko. Baagala nnyo nze Nicholas. Sisobodde genda mu Bayibuli olw'obudde bunziriseeko, ate saagala genda mu kitundu kyakubiri. Lwaki temuzikiriza? Kale katulabe oba tuyinza okudda mu kitundu ekyokubiri. Katukomewo mu kitundu ekyokubiri. Tovaawo. Katukomewo, tetuyinza vaawo nga tetusomye Bayibuli. Amiina. Nsonyiwamuko tufunyeyo obudde. Ngero tugenda kusoma olunyiririzo ziri mu ngero. Mbadde sinza butasoma Bayibuli. Kifadde kijja kunnoma, kibadde kijja kukola makulu. Bayibuli esomesa nti mwana wange, tuli mu ngero 2 n'olunya olusooka. Mwana wange bw'onokkirizanga ebigambo byange n'oterekanga ebiragiro byange ewuwo n'oteganga okutuuko eri amagezi n'ossangayo omutima gwo eri okutegeera. Weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'oliranga okutegeera. Bw'onoonoonyanga
bw'onooganoonyanga nga ffeeza magezi n'ogakennenyanga ebyobugagga ebyakwekebwa tubaddewa Lwokutaano olugamba lutya kale lw'olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda. Olw'omukaaga lugamba lutya nti kubanga Mukama awa amagezi mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Kubanga Mukama awa amagezi mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Aterekera abagolokofu amagezi amatuufu, abo ng'abo eri abo abatambulira mu butayonoona. Nyagadde olunyiriri olw'omukaaga ngero 2:6 agamba kubanga Mukama awa amagezi mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Tutegeera nnyo, ffenna tweteeka waggulu, kulabika nti tutegeera okusinga abalala. Nga Ssenyonjo onaamulaba naddaawo n'avuma abantu n'abatyoboola, n'abavuma obusirusiru, n'abavuma ebiwulenge, n'abagatta waya butategeera, byonna by'ababa abayita. Teri muntu asinga kutegeera nga muntu alina amagezi n'okutegeera kwa Katonda. Oyo muntu aba ategeera. Naye omuntu nga talina kutegeera kwa Mukama, nga talina magezi ga Katonda, Bayibuli gwesomesako nti oyo musirusiru yayogedde nti Katonda taliiyo. Taliiyo. Kati weesanga ebiseera ebisinga nti bw'okwata omuzindaalo oteeka okuba nga ogenda kwogera ku bintu ng'ebyo eby'omwoyo, olina okuba nga olina okutegeera n'amagezi ga Katonda. Otherwise oyinza okumaliriza nga oweeyonoonedde obulamu. Ng'eri abakusekerera oyinza okukwata omuzindaalo n'oyogera n'owulikika ng'oli mugezi nnyo, naye eriyo abatudde emabega abakuwuliriza ne bakulaba ne balaga omusajja ono afaaki, kale ajja atule ku mmeeza wanaddemu abyogere. They are intelligent people. Ssenyonjo bali eyo basirise, bali intelligent. Number 1, bali knowledgeable, balina matter, balina content, basomye, balina amagezi ga Katonda, balina okutegeera kwa Katonda, balina omwoyo wa Katonda, bawandiisa ebitabo. Kati nga bakulaba nga okuta omuzindaalo oli mu kisaakaate ekyo otomeza abantu ebisenge n'obazeno baseka. I am one of them. Buli nkulaba nga oyogera nseka mutima gwange ne ngamba naye one day tulituula ku mmeeza babiri bwe tutuga kamera yiyo twogeremuko ku nsonga eri n'eri. Kino naye kubanga that's life mwe tutambulira, abantu baffe bwe batwe bali ensi yo bwetyo, oli ne wafuluma wali eri ne mu kkanisa yaffe eno mu balokole tubalinayo. Oli ne waayita tunkya tugenda kusabira abantu nti naye amafuta tugenda kugasiiga Kampala mukadde, era omukazi ajja kujjamu akapale akkirize bamusiiga amafuta mu mabeere yonna gy'ayagala, gye musumba gy'ayagala oba nabbi yenna gy'ayagala. Abantu abalina okutegeera okufaanaganako bwe kutyo era weebali mu kkanisa ey'omwoyo eyaffe, kati oba gyebali eno olwo ate wo tegeera. Kati okutegeera n'amagezi okutegeera Katonda awa amagezi mu kamwa ke mufuluma okumanya n'okutegeera. Omuntu alina okumanya n'okutegeera bw'ayogera omuwulira. Omuntu alina okumanya n'okutegeera kwa Katonda bw'ayogera omuwulira. Kati Ssenyonjo bino by'oyogera ayakatuuka ndooza kankuddizeeyo akatambi kano akakuddizeeyo wuliriza. Singa oyogera olwaleero olulimi lwo mw'ozaalibwa, ssebo oli wa ggwanga ki? Oli Muganda? Ye Muganda. Singa oyogera olulimi n'olwonoona nga luli bwe wayogera ne nkubuuza obadde okola olaga wakati noga ngenda lya kwegamba ekigambo kyo mu Luganda tekiriiyo.
naye tewali ayinza kakati bwemulaba kukiwulira nga n'akusekerera. akutuzinda If you Ayogedde make a ki? mistake in your mother tongue, nobody can laugh at you. esaati enjeru naye ate nayugira owulira nga agenda kwogera amagezi n'okutegeera naye bw'amaliriza n'awunzika bw'ati bw'otegeerera nti ayonoonya obudde. Akugambye nti bw'oyogera olulimi Oluganda ndi ŋŋenda lya, tewali asobola kukusekerera, tewali asobola kukusekerera. Kati ekintu kinagala kukinyoola muli eri abategeeze nti abazungu baaboonoona emitwe, nti bwe mwogera ennimi zaabwe tubajjajinga, tubaga tategeera byayogera, so nga ate twali sirise, twali bagambye nti tategedde byayogera ng'oyogedde Luganda. Waliwo logiki awo gyagezaako okuzimba. Kati wuliriza, singa gwe kennyini oyimirira mu bantu bano But if you stand in public and say, n'obagamba I'm going eating food, ndowooza obalaba bonna noyogera basese, oluzungu olutateredde, naye omanyi obutumbaavu obutuula mu mutwe gw'omuntu okusekerera omuntu nga kati akyamiza olulimi olutali mu public n'oyogera oluzungu ŋŋenda lya n'ogamba I'm going eating, baseka. Lwaki baseka? Baseka olw'ensonga naawe kennyini Ssenyonjo si luzungu lwokka. Bw'ogenda e China n'ogamba Omuchina, Omuchina n'akubuuza nti wamwe boogera batya nti ŋŋenda kulya mmere. Omuchina akubuuza nti wamwe boogera batya nti ŋŋenda kulya mmere, n'omugamba nti gamba ŋŋenda kulya mmere. Kati Omuchina mu lulimi lwe n'anyoola accent. Bw'ogatta accent ye n'okunyoola ebigambo by'Oluganda abinyoola abifuule kyoyagala ayogere, bigenda mulema somewhere, agenda kuwulikika fane era ojja kumala oseka. Very simple. Naye tekitegeeza nti nnaate Omuchina musiru. Kati kino amagezi go gagadde kukinyigawo olaga abantu nti baba tebategeera. Ninga it is logic eri very simple. Eri very very simple. Nti nze nkugambye nina uliriza. naye nga bw'akyamya olulwe tewali akirinako buzibu. Kakati olira Obwongo bw'omuddugavu babusomesa nti okwogera olulimi olutali lulwo. Singa amanyi nti nga waabiyogera bye bitudde mu ye, kubanga byayogera tabitegeera. So leto seso. Uliriza. a foreign language, Kyekiraga amagezi akyamiza olulimi olutali lulwe, naye nga bw'akyamya olulwe tewali akirinako buzibu. Obwongo bw'omuddugavu babusomesa nti okwogera olulimi olutali was lulwo. told that speaking a foreign language Kyekiraga amagezi. Kakati ono yalina bizibu bye, ono alina bizibu ku mutwe. Si bwongo bwa muddugavu tebamusomesa, bw'oyogera olulimi olutali lulwo bakusekerera. Tekiri ku muddugavu, bassebo ne bannyabo Ssenyonjo nammwe abamugoberera. Tekiri ku muddugavu, kiri ku muntu yenna ayogera olulimi lwonna n'atalutereeza. Buli lw'otalutereeza lukola amakulu amalala, amakulu amalala mwe muva enseka, abantu ne baseka. Very simple. Tekikwetagisa genda kumalayo mbaawo za ssomero otegeere kino. Nedda. Nkubulidde nina mikwano gyange ba Russia babiri family bakasitoma bwe bajja ku store tunyumyamu ebigambo bibiri bisatu bina ebi mu lulimi lw'ewaabwe n'ensirika. Russians family eri awo. Kati bwengezaako okutangula nnyongere yokko ebigambo ebirala nsike, ebigambo ebirala mu lulimi lwabwe, bamaliriza bansekeredde. Kyekino kyagamba nti bw'oyogera oluzungu n'olukyamya abantu bakusekerera. It is the same thing bwe njogera olulasha ne ndukyamya bansekerera. Ate bo bwe balwogera mu lukyamu tebeesekerera.
kyekimu nti naye bw'oyogera Oluganda n'olukyamya tebagenda kusekerera. Simple logic. Why? Kubanga olulimi luno bwe lutuuka ne lukola amakulu amalala. Amakulu amalala ago ge basekerera balaba ng'oli funny. It becomes funny. Kyekimu Ssennyonja ali awo singa akaana ke kajja akawala oba kalenzi ne kamugamba taata njagala kulya nnyama, ndese example eyo kubanga twagikula nnyo neefuuka ekizibu. Era mu abantu abakulu mwera mutudde ne mwetunuulira muti olaba kana koogedde ekigambo. Lwaki? Kubanga mwe mweyonoonekera dda kana koogedde ekigambo. Nfuna kiyinzako kunyonnyola. So it's not about abazungu abaddugavu mwayonooneka muli bagwagwa. No, tekiri ku Luganda, kiri mu lulimi lwonna. Omugermani bw'ajja ayiga Oluganda n'omuwa ebigambo by'Oluganda okubiyiga agenda kukusekerera, ogenda mumusekerera. Why? Kubanga abyogera mu lulimi lulala lw'otegeera naye agaabikyusiza amakulu ogenda kuseka. Lwaki sibasiibula? Very simple to understand. Bwe tutandika ono tetumala. Ku lw'ensonga bw'omutunuulira bw'oti figa ye, microphone, omubiri gwe, essaawa ku mukono, alina n'omuvuunuzi. Naye wamaliriza ati n'avulungula ab'oluzungu. Alina n'omuvuunuzi bw'ayimirira bw'ati. Wayimirira olabye ddala omusajja ategeera ali knowledgeable ku kyagenda okwogera, naye atandika okwogera amalirize bw'ati. Ojja okutegeera nti byonna by'abadde ayogera bw'atyo bw'ategeera. Era n'ekibiina ky'abantu baatwala bwe batyo. Olaba waliyo ab'Oluganda bali eri Manga, South Africa. Omusajja abayirisa omuddo, omusajja n'abanywesa oyiro, omusajja n'abanywesa jiiki. Bantu kati ate bano abantu abatudde wa Ssennyonja ate bo sebeewuunya, ate bo bawaamuko olusaasasa kubanga ate wa Ssennyonja akulaga akutta omuzindaalo ate yeeyita pasita. Wayimiridde n'ekituuti yakitereza yakizimba, alina church structure. Kati akoppa concept y'ekkanisa n'ayimirizaawo ekintu kye. Naye bino tebina gye biwangaala, bibeera bubeezaawo. Abalyamu ssente z'abaliddemu n'abamatiza kyabamatiza tekyeyongerayo, kikomaawo n'abalimi kubanga baagamba nti bo babuwangwa nannono basamize. Taakolangayo saaviisi awo nga bw'azikola. N'ayita bajjumba baani bonna ng'ekibaleese kusamira, kuba nsaasi, kuba mbuutu, kunyookeza amadagala. Kubanga bino byakola ate bwabyogera bajjumba si babikola n'abasamize abalala. Neri abasamize abalala bibakola ne beboogererayo ne bebambala ne bebalya, ono ate si byakola. So olaba nti waliwo confusion abantu bano gye bagezaako creatinga wakati abo, naye nga at the end of the day baagala creatinga target eri kkanisa. Tekijja kusoboka kubaawo. Mukama mwesigwa nnyo, mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabidde gwena mukwano gwange ali eyo, Mukama akunyweze, Mukama akubikula amaaso, omulembe guno gwe tulimu akunyweze. Nkusabidde ekisajja Katonda kikwanguze. Amen. Nze Nicholas, Just Gospel Media Uganda. Akunkumire Mukama. Weraba. Oli Katonda yanukuza omuliro, oli Katonda sanusa ensozi, oli Katonda kyusa ebiwonvu. Oli Katonda talemwa mbeera, oli Katonda addamu essaala, oli Katonda bulira abantu bo. Oli Katonda omwesigwa, oli Katonda ow'ekisa, oli Katonda ow'amaanyi. Oli Katonda twagala, oli Katonda tusasira, oli Katonda tulwanirira.
katonda yanzija wabye katonda yasamya malalo nonunula abantu botata katonda menya ebisiba oli katonda yaba akola makomera yegwe azukiza abafa yegwe atembesa abalema yegwe teri mulala oli katonda alina obuyinza oli katonda alina ekisa oli katonda oli katonda jjukira abantu oli katonda tabasosola oli katonda atuyamba sebo wange oli sabannamwandu ne bamulekwa bonna oyamba batalina yamba tata katonda wamawanga katonda w'ebitonde byonna byonna sheterema yandare baseteye imandara basakaya matakaya rataya ramasana